alamula olunaku lwa kusatu bagiyita Woman Crush Wednesday. Nze MC Max, the only coolest boy on TV, award winning slim boy on telly, boy makes TV look yummy, the son of the prophet. Nze ndiwo olunaku olwaliro nenga ate sitambula nze kantambula n'abantu bangi nnyo ddala naye nga wendi mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu okulabika nga tukuyisa mu kawungezi kaneno okukulisayo gwava ku mulimu gwatudde mu office yo gwali mu kiyumba yonna gy'osinzira okulabika nga okola otya ng'otulaba gwa streaming ku online platform gwali ku social media gwali ku website yaffe bannange tulina okulabika nga kawungezi tukakusigaza ng'ate oli mu kubeerawo kwa Mukama ng'ate munnange oli mu vibe oba okitegeera ebigambo tulina bingi nnyo olunaku olwaliro byonna tugenda kubibba mu maaso mu linnya lya Yesu abali mu kujaguza abo bakyajaguza ebyo byonna package tugikoze tutya tugirina abali bitundu by'eggwanga ebyenjawulo bannange tubayozaayoza mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu gendo negatteko ku mikutu gyonna emigatta abantu teekamu MC Max live ojja kulabika nga onfuna naye nkwaniza ku show ya leero Mukama yebazibwe abooluganda abatulaba mwena Arsenal the Jew. But anyway, comes with a really Wednesday. Of course, it's a Woman Crush Wednesday every single Wednesday here. 5 to 7 tuba discussing abachala nyimba z'abachala music enagwe requesting and making sure into wa muchala ochitegedde onako elo. My name is Phoebe Mulonde. PHIEBE is the name that you should look out for on all my social media handles and elsewhere. Google, ChatGPT, Meta, bichi ochitegedde. But if you are tuning in on our our website www.kingdommediaug.com tukwagala nnyo nyini ddala we bali kubeerako n'abali ku social media handles stick around because we have a lot in store for you today. Yes, amanya gange yenze makisero owammo wawano olulenzo olwawano olwoku TV olutava osigejja sikogga ninga MC Matisa wagejja go leka wawo osigejja sikogga ninga gwe. I am the only a small man in a big body. Agwekwera kwe yagwa. Ekyo sinakyogerako. Ku Friday no weekend tugenda kubeera ku Sunday Focus Center by the way nga tuli mu gundi mu lukungana lw'abavubuka soma nawe namba sai mubeewo and then nga abiri tugenda kubeera still ku Sunday Focus Center nga tujaguza myaka ja Kingdom 17. Yes, so kola nakutugenda ko tukola ebintu binyi ebyenjawulo olwede ba sponsor bafa abasinga batudde ebintu byabwe ebirawe bagala tugabe ebikisogo kagwa agenda okubanga obulaya atejjukira waliwo kiri eri tujita Secret Santa. Santa egenda okujja mu gw'omukaaga like Christmas gift ejja mu gw'omukaaga ate nga kino kyapa tulina we tugenda okukikweka kati tuyambe buyambi okereko okwekule gwe kwekula tulage nti kino fe transfer ja kubozi tulekera we shall transfer it ourselves. What's happening in the country Maxo DJ? Ekiri woche kino wamange tsokera ddala manyi bingi bye mulindiridde naye emotoka bafunye emotoka endala wewe nakasera ziwera bali mu kutowinga 00 isi ziwera wera ko simanyi nayo bagije mu makage nakasera awo. So we are waiting to see what else are they taking out. Yeah man. Yes, out of the thing. Oh na yakira wangambye simanyi ogenda kujona ko lwalero osokola mbulule ensonga kati kino mu kibuga Arsenal twatute omayina bagambi wanene jjo embagamba tutwala ligi ne muwakana era sando abaso nani wadda kubaka few moments later nabagambi I told you the man considered a goal tuwadde tumulamu nakata gukomekereze ngo mpira guli M0 naye mukama yabayambe buyambi ne bagatta otherwise we had taken so what happens is this omanyi abantu abali mu kibuga abasinga bali bagamba asante twagala ewangule balekana nnyo. I want to inform you that whatsoever they feared came to fulfill came to pass era chatukidde olunaku olwalero mu kibuga waneno tetufunyeko mirembe yadde timu kyesinga okuba n'abawagizi abangi Man U. Yes. Naye andi kati olaba Man U tebatwagaliza. So ensonga lwaki we are celebrating because of them. Yes, we are helping them celebrate. Kati nga for example ne Joza ali mu TX naye mugasseeko kwa kati lwaki onteka ku video bwange lwaki onteka ku video bwange ekiri mu kibuga today lots of people okay that is what is happening. Abaseno bayitirivu nnyo ku streets bayiteeno
gwe kyobomanya bangi and it's not their fault. But winning is not anyone's fault. Like who refused you to win? Wakyaliwo chance endala omuntu wayinza okweyamira n'agamba kino bwe kinaaba nja kujjanga nyambadde weeki. Kati nno ekiriwo olwo nno tetunakiwanika ekikupu tukiwanika ku Sunday. Awo just eyo puli kalinga akasiki. Kati tugenda kujaguza wiiki eno yonna tugenda okutuuka ku Sunday. Gule simanyi oba anaafuna emirembe ku share. Then ate tuwangule ne champion tukomewo buto. Ostegeera so the celebrations are still ongoing for about 2 to 3 weeks. It's not our fault Banai to win. We also did not want. 2 to 3 weeks. Naye nze naludde okulaba abaana abobuwala abanyumirwa omupiira but abaana abobuwala no, that was where I was coming. Yeah. Waliwo emijozi gye saagala gyayitidde mu kibuga bagiyita crop jaze crop oba jaze crop something like that. That is Mbara by the way. Okay. Yeah, kati kyomanya every part of the country waliyo abali okujaguza, every part of the country waliwo abali okujaguza. And waliwo tweet gye nabeekawo eya bwana gundi oli MK ng'agamba abantu abaaseno lwaki tebaavaayo ne bajaguza nga gundi atutte Uganda Premier League. But he had declared it a public holiday today. Yes, he had. Yes, he declared it a public holiday. N'agamba aba Arsenal leero yagambye meeting mu Zibome yasazeemu appointment olunaku olwaliro kati neewunyizaako okugamba nti nokumakya yabuza wayini. Kati yade akateekayo ebbanga sidde nekyayika yawulidde ng'embeekulo mpitirivu ku kibuga n'agamba lwaki bajaguza nnyo webatyo ng'ate ezaffe waneeno mu Uganda wezijaguza esiba wekityo. But also I think Uganda Premier League betagana bongeremu ku maanyi ndowooza okitegeera like tutuuka awantu nga match at least neyo batomanyi mupiira gweri e Bungereza naye nga tusomanyi ttiimu zaffe eza wano kibi ekitaliiwo. But let us come back to what I was saying. Abali okwambala zino ku crop top ezajjaze lwaki oba osala omujoozi ogufuula omumpi omujozi guba munene nga muwanvu paka wanene wemumala nga mutandika ogisibira muneeno wemumala nga mutandika ogisala paka wanene nga bakyusa akasebo bakazingamu waliwo yayambaza kapa neyayambaza embwa omujozi yaguzaze bwati n'ayambaza embwa kati omukira n'agusalako emabega bwati neyambala sawa wetutuuse kyembwa zitanzala tutya Grace tuwumuzeemu katono nnyo bamma tukomewo 5 to 7 olunaku lwakusatu olutandise okusumulula akawungezi yesa Woman Crush Wednesday kasubire ennyimba ezo zikoze obulungi obutagambika bakubiddemu Princess Lilian awo ne bakubiramu Maureen Kabasita ne Pastor Silvio. Who else did you play? Okubira babiri boka bosiimye abalasi bajjukira tobajjukira yaman netubirako Rita T agamba tya Rita T bannange kuba ku music wa Rita T Max DJ Rita T bannange she's also media person no naze nga mwina mu mutwe so Rita T tugenda mukuba ababadde batubanja Rita T simaka DJ bamuta batya Rita T mwine Rita T and friends Rita T WhatsApp group Rita T and family zonna tugenda bambi amajege wekaba gafudeyo nga gasaba tumuzanye ekintu ne manager MC Matis ani manager abadde asaba music wa MC Matis siri manager wa Muyimbi manager MC Matis watandika managing abayimbi musizema lubulumu twali tonyemyakaawo ne masavu besides omanyi na musanze kaawo nako kunyumiza kaisaze wakangenda ekyo si ekikulu kati namusanga lulina ngamba ennaku zino ba media personality mwefudde ba promoter mwe bakola biki nemuga muganda wange anti kati fe tuli besigwa MC Matis wayayo Omuyimbi nina location ebagenda okumusanga nti we yes nina office nti MC Matis ng'omuyimbi akwata kakadde n'akampa nanga Matis njagala music azimanyi nti wajja mu kisenyi sawa ajja kujja mu kisenyi walaba songo boosting ati tambula ajja kujja mu kisenyi ankwate yensonga lwaki nze sikwata ssere za Muyimbi yenna no I don't abayimbi bagezezaako okumpa Maureen was talking to me Maureen talked to me ng'atadde music nanga Matis nkwe sente meka and you help me do this and that nemugamba I recommend it to a few colleagues of mine I know newala bintu ebyo I might not do according to your own expectations zenjagala sente and I can't recommend you awe wali obuzibu ate atakubiddwa olowooza
I can't recommend my friend, by the way. But on a real, Mm. nze nina abayimbi benkoze nabo personally. I've done for them some what we call it distribution. Not promotion, not managing, but distribution. Kati, one thing I feel like is artists don't know the difference between a promoter and a distributor. At the same day, a promoter akola chintu kirala nnyo ate ne manager naye akola chintu kirala nnyo. Omuntu agenda ku distributing music ye kyagenda okukola agenda kakasa nti everyone has gotten this. So that's a distributor. Yeah, that's a distributor. Yes. They are not going to manage you as the artist. Or they are not going to promote you as the artist. A promoter yakola the follow up kampubire but sinda be but the problem our artists don't know that. Someone will get you 2 million or 1 million. Ngayagala be no bikole. Ne yerabira ntino ziyakwaleza ku distributing. You get that? So awo oyinza okwekanga ate omuntu abade chaliwo ate nga mnanso kusikomugwa. And me I'm that kind of guy ayagala o keeping my name. Distribution doing a distribution of music satu. We have the international one, guys that will send the songs to the Wasafis, to the Guni, where yo. Katidani ntubane bano ba local. Babo kugula undi bana bawa fema makisi abatu sako. Then ntubane aba online kati bali backyard we bayingirira mu n'abalala nti bo bajaziteekeye ku Deza because of it ya Spotify, Shazam. Yona bakuteekeyo. So people should learn the differences. But then Omuyimbi ngatanna kuwa sente making sure nti amanyi kyazi kuweera. Olaba ne power play. I don't know people know the difference between these power plays. Nti waliwo there is a station power play and there is bineno nsanzeyo Nantera yoko. Noga matsi. Ayima ko mwana kampisize. Mukankoche yo. Bro, that is different from the other one. Yes. Very different because we are station egamba cut for us here at Kingdom Media. We offer that service. And if you want it and you want artist out there, Bambi jangu ngoyagala power polo yaga nyimba simanya nirundi esatu lunaku both radio and TV. Both radio and jangu nedi sito ogenda nayo. I'm telling you, even if you come now, that's into jamana kasente yakawera. But at least we shall do your job bulungi. Kati what I'm trying to mean is what's a sude power polo yo kati nge ya Kingdom nti ogenze wali wansi Jocelyn akwa dedi seat yakutaddeyo DTS bakutaddeyo ate bali ngeti wakuzanya nze sije ngendo kuzanya okitegeera nze siri bali. Yes, me I'll maybe when I find time I'll pass you through and I find I'll pass you through. Some people should stop this thing of entitlement. Namuwa sente ngoyinzo kama wanguza chibumba namuwa sente jajjawe nazikola mbwati you know. So but you guys actually had a hit on something very important. You said recommendations. Recommendation is on tanyo kama bantu. Someone recommends you. Because man, that's why if someone recommends you, your integrity and their integrity is at stake. Yeah, that's what I said. No, man, you get all the chileke chanja. Is a kati donyera bantu bashitege kati bagenda ko yawulirako chemutegeza. Sime komu. Kale. So when someone recommends you, your integrity and their integrity is at stake. Yep. If you don't deliver, it goes back to you. It goes back to all the because the recommend is oh no, the person with whom they have put you under their, you know, they are like, you know, you're going to handle which and all that. So that's an artist. Naja gamba Phoebe, Matt Angambia, you are the right person to do this. Kati when I wrong that person, tagana koma wanga gambe you wronged me. Agena kuda Matt si. I'm gonna ne boy 1.1 no wangamba bi no bichi na 20 so whose name is at stake? And that's why if I'm recommend, I can't recommend someone I see on the daily. I can recommend myself. Oja kunkobera simu gambe zisimulaba naye kati obibi ngena mugamba nti Maxero simulaba nga nkola na angambe Maxero yankola bwati Maxero nga kulyaza amanyi ngaliyaza amanyi Omuyimbi ate ngambira na one thing I come to learn don't recommend someone unless you're sure they are well. I can't so recommending ngaseka kasawa walaga. In fact nachimugamba simanya bali nyigira. There are some events I can recommend myself, there are events I can recommend myself. Because watch buli mtabirane strength and weaknesses. Exactly. It's like myself. Waliwo events ezimpe emirembo kubanga mutufu nawo osoka kuloza ku Maxi. Then waliwo events ezimu nga
Ekituufu naawe okimanyi there are some other guys are supposed to contact Yes, probably yes, to come and do for your event. So people should also not take offense. Yeah, exactly, If someone has not recommended, they have a reason as to why. No, Probably. yes. And actually, I've created peace with that. I've come to create peace with that. There's where you are good at, and there's where I am not good at. Where I'm good at, I personally want to be on board. Where I'm not good at, because when you don't deliver, then they'll be like, And you can't have someone to see what they have. You can't make someone see what they haven't seen. Yes. Exactly. So what they haven't encountered. What they haven't encountered. For example, I haven't worked with Matt, let me say, on a promotion. Or he hasn't worked with me when we're promoting on something. Or even myself, I haven't recommended to him any artist. No, I don't know. No connection here. But in my head, I'd be like, is it true? So I can't work with him. I can't recommend him. So that's much understandable. Create peace with me. Natotegeera bintu bimu kintu kita. Yeah man. Ntubideko nyo Annabella Wabs. Niwe gwanga ondi kumutima. I think you should look up for something for Annabella Wabs. She's such a talent. But we shall play her today. Yeah, big up on yourself, Annabella Wabs. I think it's that she played about twice. Okay. But we shall play it again. Annabella nkunonya mukwano era bw'obona ba nkunonya Anna wange. We have things we have to talk nze naawe. Yeah, no netaga Annabella by wabuze. No, she's back. I see her on social media. I know buntu watu nga recording her. When nga wawula abayimbi yatandika okuba akantu ako naye simanyi lwaki abayimbi bonna buli omu ayagala okuwa don't do it. Someone, let me say it. Not only actually about the artist, but buli omu right now on internet ayina kyagala okweduka nabadde nani awe yaŋŋambye we are very want to educate the public about it. But then there's that thing of totally kajondo kali umuntu na before you look at ani nkama nyambe nzijukire waliwo yaŋŋambye abaana ba gospel kati bafuuse ekirala mbu ba JMM na nze mbogedde amanya wo n'abalala Richard Lovings mbu kati bafuuse ba bloga mululi bali I don't know even the story musmanya Shawa, who is Shawa? I don't know. They are discussing they start broadcasts mutegedde yabingambi so they bakola TikTok live nebatandika kwogera ku Shawa yakoze bwati Shawa tewandikoze bwoti so awe tutuuse banange let's do music and as long as you cannot look at superstar aimba n'aba Nigeria waliwo gale yakingamye ne muyimbi munene yangambye abana Nigeria balaba kati abana bebakola ennaku zino yanga nomination zeri kati now I listen to him speak usually but I won't say my take but Jechi kaise ogoya abantu jipulira njagala nchikubeho kawe chiri tiddu nale kanchetwa ino namulaba kewa nasema mulabe ewa gun Sir Victor 256 era abayimbi abajja twaite tubamanyi ffe naye Richard Lovings yayina nabo collab yali star abayimbi wa DJ Victor yali star no whatever twaite tubamanyi Uganda kanchidde no whatever twaite tubamanyi ne Richard Lovings yali abamanyi oyende nga connecting ade nabo era yangambe Nigeria star yeah man wona omu omunatiro okuwangula award eze Kenya bamuyita he's a guy linya linzi poke music ono yagana okwesimbawo ku kifo kya Wezi kyalimu mwalabidde erinnya nange guy yawangula award 3 nazindagaawo Omuyimbi kati ne Pikelogic ne yawangula ya award era yapita ne Pikelogic area anyways I'm sorry but who's that though guys? No, we are having gospel artists that are abalaga they are doing it better outside Uganda. Nina music iwe namukola ko ne interview kwa ne concert yampita ku kapate no I don't have yampita ku party I think we shall look for him yampita ku party he's an artist by the way yampita ku kapate nga agenda kujaguza ki award yezo sisi yali yambadde nga aba Nigeria yo Pikelogic olige mbadde nga bamuta Goa Marito Bright Goa Marito Bright Goa is a good guy by the way and very cool naye award zeyo buli mwaka baziwangula Kenya oba nawe walala
So they go as But go Amaleto, I can agree with you. Watching the all these music our local music waffe we Uganda ekali omanyi tulina kwe tubesingira ntugamba nti ono waffe ono Omuyimbi ddala waffe then tulina tubesingira tugamba nti oli weeyo ate ennimi ezo ez'enjawulo ate nnyo zitabulatabulamu n'agattamu maybe ekiringala n'agattamu oluswahili n'agattamu kiri so it's easy for the other guys to relate. Awati zeyawangula ndoza ne Hope Kids yawangula izeze zabaliko era kati no award ezo bangatta mu group. I was also nominated, by the way. One of my church we also have nominations. One of my church members nagula gundi za kasanvu bambi because nabagamba muzireke bambi and she did that. So big shout out to you. I've seen the video. I got a nomination as well. Best about DJ, Best East African DJ. Yes. Best female, because I'm all nominated on the show. But anyway, there's a plot twist with those awards. They told me for ground. Naye bangamba nti omugagga muna Kenya naye gwe kasobera mwenemu akabaasi n'otuuka ku ground. Before the D-Day, he called me. Nambuza omugiga mwenyini. Yeah, we'll turn up. Nemugamba nyinzo olwo nga bawandiika wadi kumanya bawandiika manya kwa wadi nga bakakasa kati ono ali mu kkubo. So tebiri continue bachi. So how about the numbers because the more they vote you the numbers accumulate. But you got kati when single numbers next again a ground can they twist it somewhere? Let me tell you, show me a person whose numbers were up there, then they didn't go and they got there. But Ghana awards are very funny. Anyways, during the press conference, Viga's Friday. So please, when you see us nominated, we don't know if we'll be nominated, but when you see us nominated, can you vote? As spokesperson, yampisi zamu olukomore simu. Dinkins. So tujja kugalabe Viga. Bana njogera Dinkins really. Ya ngamba. Kwa Vigans na. Chibolo chine cha unplugged. Chabadeo ku Tuesday. No, Chabadeo Tuesday. By yes. I think Chabadeo this Tuesday. Yesterday. Yali ngamba mpiteyo ko aka program kali kati. But Viga Awards ndo tuzongeremu amaanyi because before nzenga sinaloka na clock I heard of Viga. I don't know what really changed. Zari zirina okay, they could hold much more weight, you know. Ngabo owulira Viga, owulira it is Viga. No, Viga. But I don't know what really changed. I just don't know what. Viga Nekat, they are very strong awards. The only problem was the inconsistency that happened last time. We were actually doing at the days of the awards, they didn't happen. Then they showed it again the other date, and the dates did not happen. Okay. I think at Jukira, at least what has been... They killed the momentum. They killed the momentum, they killed and that. I think of which Zai's to bang at is really happening. So that's why I think they shrinked our mind. I don't know if they reached out already to some of the media houses. Kwanza post agenda already to media houses. Unlike any other... No, I think Dickens was telling me back in on Friday. Also, like Friday is the starter. It's not that serious. Yes, I'm not even regional tours, ground. But on a personal note, I don't recommend regional tours. Why? For awards? Why? Lwaki abantu tebakola katulaba nga wezi wakikola nti amanya ne gaweerezebwa from your coordinators in every part of the region. Oba mbaro oba ne babikuweereza buweereza amanya compile the list from here bayino obaddiza buddiza politics ate chikendeza expense ate yandituusewo ku final days and promising if they have the budget. Okay, let me show you guys this nti ffe taddewo ensinkano nga 2 tulina omupiira nga 6 ekawempe. If the funds are not enough, why shouldn't we at least cancel the match in Kamagozi na bagaita batakobi nako nkulaba ngo kazino? Ate bana nkubuli biti gagenderako. Luyimba. I'm telling you. I learned those dances from my mentor. Tegaso sola. Augamangu gajjama. Okolotya? Tochi wulide. Okolotya? Ekyo katujiveko. Gajjamangu. Gajjama. Nsegede ngambe ekyamazina bakola bati. You will learn them. Gajjira moment when I'm getting wamma kakati munange gano tegalinda munange Kingdom Media ne Kingdom FM yetaga music manager yeyo ngoyina kyetagisa okufuka music manager munange omulimu guguno weguli jangu ku Kingdom Media oba kuba ku namba y'essimu giwandiike oyinza okuba wina mukwano gugomanyi nga asobola okukola music manager noti 75M 75
41 42 kanjikuddemu noti 75 75 41 42 okumanya ebisingawo wandika application otekeko ebisanyizo byonna byonna byosobola okukola obireete wano ku reception ya Kingdom Media Emmengo mu Kisenyi tujja kurecevinga bulungi. Omuzadde ng'olyeyo ng'onoonya essomo ly'okutwalako omwana wo aba Homeschooling Schools ge masomero gokka ge tukuzigira omwana wagenda obbeera ate abangulwe muki banange omwana abangulwe emirimu gino egya bulijjo egya skilling normal skilling hands on buli kimu baba bakimusomesa ddala bulungi ddala n'egy'omutwe aba agisoma n'agitegeera abasomesa baabwe batendeke ng'ate ebyenja n'ebyensula birungi nnyo nyini ddala balina essomero ekyebando mu Erisa Zone balina ekamocha ku Mawanda Road balina negaza ku luguudo olw'Ebugema kwagala okumanya ebisingawo ojja bakubira ku 0414532567 ate bakujjukiza nti with Homeschooling Schools education has no money value. Perfect. Aba Records ya studio jogera recordingira music omuyimbi wa gospel ng'oli mu ggwanga Uganda. Studio jogera recordinga music eriemu yokka. Eno studio tekwatagana simanya n'abayimbi ba secular ate simanya mu studio ja kusanga ate ekibaba ojasanga no ekola kumuweeza omuyimbi wa gospel ojja kugenda nga baba basibye ku lusozi ononyeza mukama oli kamafuta go ne producer omusange ngali mu mwoyo mukole oluyimba lutambule omuyimbi oyinza okubanga otandika butandisi nga tolina studio yogenda ko era jangu bakukole music nawe aludde mu nsike nga kituufu ddala oludde mu nsike y'okuyimba nga weetaaga ogenda okukolera music omulungi ng'oyagala kukyusamuko ka touch genda okole n'aba Aba Records bakola mixing and mastering in music olima ne luvayo nga luli lutya nga luli Kigalo basangibawo Kawempe Tula Road ate munange bakola ne promotion nti singa muogerezeganya they can help you promote your music na tuka ku platforms endala oba oli awo obusobozi bwo bwetasobola kukola zika kukutuusa genda okole n'aba Aba Records tojja kulabikanga wejjusa. Let's take you through the top 10 rundown. The top 10 songs top 10 videos that are making it right here on Kingdom TV show Agita Rundown hosted by Lynette Blaze. Wow. Number 1 Open Doors Could Be Live featuring 2 Space. Okay. Then number 2 Akayimba neyanze Florence Rukundo, she's much thankful agamba yeyanziza bannange bafans be abakuba amasimu yeyanziza. Then when you get to number 3 okay, Best Emily abana batagadde wano mu Central kakoledde ddala by the way nibibereka Best Emily tikakubye emikolo bitooko byebigwa. Then number 4 Emirates Mukisa Gets In erinnya lya Yesu akayimba kano kamanyi ne video erikola bulungi. Okay, yes, it's a very nice video. Kogera n'omwoyo. Big up Emirates the boss. Then number 5 musajja wange Henry Hagos yawe akayimba kano nawo kakyali kamaanyi mu linnya lya Yesu era bannayuganda bongedde okagala ku ground. Yaman. Number 6 munange Damascus Essanga nabadde njogera ne damawe ekiro man nangamba kati buli kimu kiri clear akozina bidira alina biyitirivu nnyo yatere days. Okay, obulamu bwetambula much more projects are coming up this year. Big up Damascus Essanga. Then number 7 this one is new on the top 10 Aibambe segmento. Zoe's favorite song. Zoe akagala nnyo oba ayagala mazina ayagala akayimba ayagala mazina agali mu kazi akayimba bibiri bya amazina gaabwe ne film bateka mu amanyi simanyi lwaki tebabeera mu video she could be the brand ambassador of the song itself. Okay, then number 8 Your Love Trisha Kobumanzi kali mu kwambuka. I don't know who is sponsoring this song. Trisha Kobumanzi mama we tekera mu ddala by the way mu okay. Okay, big up Trisha. Then number 9, this one is also new. Kanzije Joli. Titus Kutesa. Mamen. Kayimba kalungi nyo ddala. Titus yasabire ddala sente yagenze mu bintu ebiri personal. Agamba mukama mpayo ku sente. Mu linnya lya Yesu. Bannayuganda akayimba konga ko kasaba sente kagala sente. Akayimba kagala sente kakati munna. Titus by the way akikoledde ddala. Ngamba inenge gya maintainize ban eno. Doing fine. Okay. Then number 10 Afayo Wake featuring Saint Ronnie. It's also a banger out there. It's a beautiful piece right there. Yeah, man. Banger, hip hop to the world. You know what it is. When you get to to the bonus tracks, Wanzijayo, my good friend Maureen Kabasita,
akayimba kano banange mukasabe banange mwatulaba musaba akayimba kano akayimba kalungi wanzijayo ya kogera nga ina jiwabadde ngoina jiwabadde ate bwe yateeka muse kale tudde kwaddako abantu bakasabe tubagambe worship my king Moses Bliss featuring Apostle Grace Lubega. Nakalabira mugundi. It's a good song by the way. It's a worship song. Worship song, yeah. Nakalabira mu teaser, you know nga Moses Bliss we are taking ku Instagram yenga laga it's coming. My God. It's a must watch. Worship my king. Big up. Nelabako Patrick Man sebo nga yomu ku director bakabadde. Okay. So na ya ina mu short is sebo. Okay, nadala awo omusumba we bali ku mazzi nga bambadde those white garments. Ezo visuals that mtumbula amazi. Okay. Abola go inampala nazo. Zoma ddakao. Okay, ninga alota Dorin Pof. Kanako bambi kayimba kapya. Twagala kutumira all the stakeholders. Yeah. Mukasabe bambi ninga alota kakola ku mikolo kakola ku byonna. Anything you jubilating. Then asana kwebaza Eva Nakamate. We shall be having her next week. Eva Nakamate tugenda kuba naye. Tujja kuba naye. We had to be with her today on TV, but she was caught up with work. So you remember she's not in the country. So tujja kumufuna. She's also doing some groundwork. Atambula ajatuwa ku dola ngaze. Pop promotions. Kisoboka. Pop promotion ya mulimu. Pop promotions ya mkwasaganya. Wama promotion yakatuletera. But you papa musajja waffe. Yakatuletera week ewedde. Nkajjukidde. Papa alina n'omwimbi in fact Miro yakazannyamu mabega kaawo. Gotonna kazannyamu. Amiro yakazannya. Nze simanyi lwaki tanakamba naye nga Pop promotions I know muwala omulala gwatambula ne bamita Sharon Nagawa. Yeah, naye nalabye she's doing so well. Y'omu ku bayimbi be nasange wa Pastor Sarah Selumaga. Remember those days when we twali mugundi his activations za event y'abayimbi. Ayimba bambi ayimba. Eri pane nene je waliko. So omuyimbi oyo naye tujja kumuwa platform mu linnya lya Yesu. Manyifu media welcome. That's what we do. We welcome all talent. Big up to my brother Pop Promotions na buli mwimi wa gospel aliyo nga kitufu dala mwana oteka mwaka sente okulabika nga utambuze ekinyo. Tekiba kyangu nnyo okugamba nti ogenda kwata million 3 ezange zinuma bazinuma nga ki bakyogera batya. I like my money. I just like my money. Nga baveri nnyo otewaluma naye sente ziruma cause omwimbi okwata million 3 for starters na akola video nga tamanyi sente zigenda kudda zitya. That's why at a point when abantu bamasavu abakongera abayingi olusi neteka mu ngato zaabwe nempulira obulumi cause making an audio worth 1M no kwata like 3M or 4M depending on ani gwokwesa video director no kwala promotion ya kadde nga katya kamu roughly project nekona ko million nga 5 mukaga at the end of the day someone plays around with you. You get that? Omwana oli agenda tunda saloon ye bwe yamaliza n'agenda mu depression. Omwana yatunda saloon. Oli wa video. Oba okitegeresa. Neka lwakite yatsaba mukama bana nnyonnyola omusajja n'amugamba ti bannange. Tulina abantu mu gospel industry benzikiza nti bandi muyambi. In that time senga bamuyamba ani yamuzaala kuba buli muntu akole. Kati obudde bunakola ki? Obudde bunakola yaddayo mu kusoma asoma engineering kuba ne concert gye yategeka concert waliwo omuyimbi omunene ow'erinnya anko gundi oli yagikuba yasinga ogikuba nange yamuteekako concert teyamuteekako yagikuba bukubi ku ground yagikuba oli anko gundi ow'eri gundi yamukuba so abayimbi ba gospel mulekera okufrustrating abayimbi abanene ne bapromoters katubalekera omulama guno eno bwe tukomawo tugenda kutandikira awo naawe ojja tuwa endowoozayo we tujja kukwatandikubase mu maaso kaawo twebuuza omuyimbi recording music n'ateekamu ennimi mu Luyimba Kikola Amakulu oyinza okuba oli mu studio oba okya recording n'ozuwira nga zijja n'oziteekamu n'akayimba ka Michael Jackson nga mulimu ennimi katukomero which choir is this we want to appreciate big up Crispa, big up to you Crispa. Before that we played you kayimba ka Florence Rukundo. Akayimba ako kawezeze emyaka 17. Kingdom FM ye ya boosting akayimba ako. So we are the reasons that's why it became big. Abayimbi bangi batestifying about Kingdom Media, Kingdom FM, even Joseph
ngoma mwamwewulirirako yagamba program ya talanta yamuyamba nnyo era yawangula n'engule oba okitegeera so Kingdom FM Kingdom Media tugenda kuba tujaguza emyaka 17 gya Kingdom FM ate Kingdom TV emyaka 10 in existence so kigenda kutokotanga sikizandikire omwezi ogujja ngenda kuza omwezi 2 egenda kubeera ensisinkano gumite wane wenyini ku kitebe kya Kingdom Media emengo mu Kisenyi omulabirizi Daudi Kiganda we tugenda okubeera jangu ofuna omukisa jangu ofuna akadde akasufu ne ba presenters bo abenjawulo then omuzadde nga kituufu ddala omwana oyagala mukyusamuko this time round omutwale mu ssomero gyagenda okusomera essomero liri mu lyokka Chwatule Parents Preparatory School lino lya day and boarding lisomesa abaana okuva ku baby class paka ku primary 7 ate nga registration eri mugenda maaso sawa 2 ez'okumakya paka sawa 10 abaana bawandiisa baby paka ku primary y'omukaaga essaawa zineeno twalayo omwana ojja kulaba kanga bwejjusa balina CCTV cameras ku premises zaabwe nti omwana abeera bulindaala buli kimu ekimubeerako abamontalingibwa bulungi ndala basomesa computer ate n'ebyemikono omuli catering nviiri byonna babisomesa twalayo omwana wali eri ekiwatule ku muvule ate n'ekitukute mu town bayinawo ettabi kuba ku namba z'essimu zino wammanga omanye ebikwata ku Kiwatule Parents Preparatory School noti 772 49 91 noti 5 oba noti 75 65 79 76 n'essembeyo 5 that is Kiwatule Parents Preparatory School. Ekyenjawulo ku ssomero eryo tulinayo product gye tugamba nti omwana w'ekiwatule MC Mats navayo oluzungu lw'okuba bala ebintu byokola ebintu ebyenjawulo byokola akasente muzeyi ne kamusukako akasente kamusukako lyali lya bbeeyi naye obudde buneeno twakwatakwatamuuko tuteeseka naffe ojja netuteesa netulaba how Shine Country Resort Hotel esangibwa Kigo Kitiko bano balina ekyuma kikola massage kikola ku nnyingo eziruma kikola ne ku magumba agaluma balina empereza ya hotel balina gym sauna and of course balina ne steam bath gardens zaabwe enjoy tenga zibulungi wasobola okuteeka omukolo gwo ogw'enjawulo it could be a wedding party introduction whatever form of party and celebration jibakwasa ba Shine Country Resort Hotel bajja beera tebakwasaganya bulungi basangibwa Kigo Kitiko kilomita 1.5 nga ovudde ku Entebbe Road bwagala okumanya ebisingawo bakuye ku 0752943752. Okay, tugende straight mu mulamwa gwaffe banyabo ne bassebo twebuza omuyimbi okuteeka ennimi mu Luyimba Kikola Amakulu tulabye ennyimba mpitirivu omuyimbi n'agenda mu studio n'agenda wa Aba Records na recording akayimba but wakati nga recording akayimba yadde yaluwandiise dda kati makati anateekawo tongues of fire mu Luyimba nga onoteekawo nti chorus nti mukama ntwala wano era abaali wa abanga awandiika oluyimba amugamba kati wano nazo ngina teekawo ennimi nazaziwandikaafuna naye in fact bazirecordinga ne bazikolamu enteeka ey'okubiri n'eyokusatu naziddamu amugamba awogezinawulungisakaddamu neatulabe era nga zezibuze ennyini oba yatokulaminze enkulaminga olwo I know of a Nigerian guy Minister Giyusi akikola nnyo ekyo iye nyimba ze zinga za recording ziba live recording so that is okay omwoyo nakulukutira ababeera mu concert wakati yes nga kwezi byakola okay so ukiri okay awo omwoyo wabakunganiza naye kati waliyo oluyimba lwabanakenya balutana bonga in tongues lulimu ekidongo inabonga shingala baba nazitunula nengamba ziringa zirira neke zatukubira ate nabakazijjukira ate nga mpuliranga ennyingi neyanza gamba ne waba Luyimba live era nga yazimba ngotaddeyo CD nga akubakubamuuko so ennimi zaaba azijjukira simanyi oba ziwandika oba writer kuba teyewandikira siwe kiri segeza writer bwe yali awandika ateekeddwa okuba yamuwandikira omwoyo yakaku writer I don't know I think so kale katusooke tuwulire Maxero DJ gwakuba ne Jonze yasoose newulize yasoose tutandikire wa Fibire ennimi zino zikola amakulu omuyimbi nga aziwandikidde mu Luyimba n'azikolera mu studio ne tuziyimba naffe ennimi zikolera ddala amakulu nga ziri mu real time like
Manya byawandikibwa bigamba when you are speaking in tongues you are communicating directly to God. So it's not something you are going to rehearse. Intikati when even the Bible says the Holy Spirit helps us, during intercession. Like the Spirit intercedes for us because we don't know literally how to pray, but the Spirit intercedes for us. So me, I'm assuming you are in studio it is okay. But like literally. But then producing, I know that's you can pause. Like you can pause and first, be in the field. Kati wagende wa Abba. Abba ye musajja mulokole. Ajja bitegeera agambe naye kati omanyi kati fenna toke twekwateko wano mikono ratatatata oshegedde. But then what I don't agree with is the fact that because tongues are not crammed. Oshegedde. Tongues are not crammed. Okay. It's the Holy Spirit. It's a spirit language. You understand? It's the Holy Spirit helping you to intercede. So if you are going to tell me you're going to write down tongues to sing, for me as in Nzengaze Phoebe, I do not believe you at all. I know one day kind of zijukira na ku concert ngoja zitu kubana one no like no there's something wrong with that. Me I believe tongues are spirits your spirit that is now in intercession with the Father. Like you are communicating directly to the Father, things that people cannot understand around you. So unless you're going to interpret for us, by the way, but we are serious about this matter. Unless you're going to interpret for us, because at the end of the day, this music, right? People should be able to, to hear and contemplate, like to hear and understand the message that you are bringing forth. So if you are saying things that I cannot understand, my spirit cannot perceive, then you're not speaking to me. So Maxwell, for me, as me, that's my suggestion. Maxwell DJ. What makes it all funny is the fact that they're even able to sing it in video. Like, it's so funny to the extent that when the tongues part comes, you're able to sing it even in the video. Because remember, video comes later after the audio. Of which the audio also comes later after the recording. And which in the recording, they was probably ask you to tell you, the Ennimi was in the demo alto just to choose as a demo. Unless it doesn't happen. Exactly. Unless it doesn't happen. Putting in the harmonies. Just we are playing games. Yeah, exactly. I feel like there are something that are sacred. I saw like what a Bible throwing it up and down. It's not because of what, not because sola chikola, but it's called respect. Yes. It's not wakati msola kwata Bible na mjisalamu mpapulezo zemba mukumisa sigiri. They call it respect. No, there's sola anti kwata muliro esigiri nekuma. Zisobola. Very well, I'm telling you. They may even have better papers than any other Bible or than any other book or but there is something called respect. So it's not that because there are some tongues that we can't speak for this particular language because at the end of the day, it only comes as a baptism of the Holy Spirit. That happened to you. Even to say Bible and referring to Bible. When these guys were in the upper room, that is when these things came to them. The judge wasn't out of the blue. It came when they were deep, when they were soaked. Now, someone just can't start to pray like 1, 2, 3, and out of the blues, you're already speaking in spirit language. Let me read for you a couple of scriptures from the Corinthians. 1 Corinthians 14. The first one from 2 says, "For one who speaks in a tongue speaks not to men but to God. For no one understands him, but he utters mysteries in the spirit." The one who speaks in a tongue builds up himself, but the one who prophesies builds up the church. Katika Mtume 13, 1 Corinthians still. Therefore, one who speaks in a tongue should pray for the power to interpret. That if you really when they're teaching divinity, most teachers of divinity, bagamba tongues no longer exist in today's church. Why? There is no any other person that is interpreting the tongues themselves. Because it is a spirit, it is a gift. At the end of the day, it's a gift of speaking tongues. It's a gift of the Holy Spirit. Kati tetwinange jetandika zanyira mu bintu bineno bannanga abooluganda. So on a personal note, Kikola n'abadde asuubira Kikola
I think you should refer to your pastor, be guided first. Exactly. Kakusindika eri musumba ogende wa musumba asoka ku guiding akubulire oba kituufu kyoli okukola si kituufu. 2 kati ffe aba downloadinga lyrics ku site season eno otwandika lyrics za tanzezo flowing because the apps nga bawandika lyrics you can get any lyrics of any song kati woyimbira ennimi ezo wowandika woki. Unfortunately right now some people balina tukwata bubi but guys refer to your Bible. Munyige gendo nonye refer to the scriptures omanye what the scriptures saying about this thing because you're going to fall culprit or you might think you are so holy by the way which you might be in your closet because the Bible says you lift up your own self. Genda masoro mushana. Genda mu closet yo, prayer closet yo, you bang tongues. Ostegede you pray to God. But then we all have prayer altars. Let me tell you, we have moments where we speak. That time between you and your God, you and your creator. Know when is right to do what. If there is no interpreter, why would you go in studio and you start recording like a song that actually has things that you as a person you can't interpret fast forward. Oshagera. Oshagera is enough about receiving. We are not going to understand anything. Alinga baneno mugenda mu prayer time like let me give an example for kutanisa yafa wali prayer altar. Yeah. Mumaliza prayer altar katugambe usually takes very many hours like 5-6 hours abasaba bisabi. Nemuva mukusaba oyina atandika obanyumiza biche byadde mu sala. Gobadde tosaba oli obadde ayambisa waggulu w'emmeeza ono obadde ye akola bukozi gobadde okola ki. Exactly. You get how can you discuss what was in the prayer time? So bena nedda ate nga naawe obadde tukulaba obadde naawe osaba obadde osaba ati obadde okola ki. Anyways, we are pushing this topic to tomorrow. Tomorrow tujja kuba nepando encha muchulindise topic impitirivu ali gogendo chaza encha tugenda kuba nabakukunavu batulambike emirama tulina mingi about the big topics yes this week. So omuweereza gwayagala okuyiga bibeera bitya bikola bitya with the facts scriptural facts olunaku olw'enkya tusanye era ddala abaweereza balekerawo oluusi okutulimba Nyanzi live oli awo obujulizi n'atandika okwogera ennimi zibuddewo mu bujulizi bwe wakati ate nga twagala kutegeera bujulizi waliwo omwana yali wa Pastor Tom yajja okuwa obujulizi yatandikirawo yatandikirawo mukama yeebazibwe n'atandikirawo malamubuuza kati okola ki musuma mpa bujulizi bamubuuza kati okola ki musuma limukuwa bujulizi paka so olunaku olw'enkya tugenda kugonja Mr. Nyanzi live sebo nkusabidde ku TV siima obeere ku pano yaffe olunaku olw'enkya mukwasa akati ensonga ezimu oba endala tulabike nga tuyamba abaweereza aba Kristo kakati munnange ffe tugenda kunnyukira wano eno tutanye kulabika nga otusoba naye midweek service wano ku Shanti Focus Center eri mugenda maaso ew'omulabirizi Dawudi Kiganda jangu twegatteko naffe nga bwe tuvudde wano nga tunagenda kuleka ice cream tugenda kusooka tubeeremu